Fenga abesimbawo mu Kawempe South twakkiriza nti Nyanzi Center mu Fred ye yali omulondo omutuufu owa Kawempe South era okusinziira ku polling stations ezenjawulo ffenna twakikkiriza nti akaluluke kaali katuufu naye twatuka ku Tale Center byakyukamu olw'ensonga abaali ku Tale Center balina ebyabwe bye bali ready okulangirira era byebyo bye balangirira. Ekituleso wano olwaleero ffenna awamu okugezaako okulaga obutali bumativu kubanga tukakasa singa kino kigenderera mu maaso bwe kiti ebintu by'obufuzi ne bifa mu mbeera gye byafuddemu naddala mu Kawempe South. Tutunuulira abantu ab'enjawulo ababadde mu Kawempe South ekyokulabirako wano twalina omukulu eyaliko bamuyitanga eyaliko ku Kawempe South Kazibwe Bashiri lwavaako kale ate tuddiddwako omutwe ya byobubbi obuwanguzi Madina Asereko kibanga kubuuka mu nnyango ate n'olinnya mu lunyata. Embeera gye tulimu mbi nnyo, abantu baffe tebagenda kusobola kuva mu mbeera mbi gye balimu singa tetusituka ne twerwanako ne tulwanira obuwanguzi bw'omuntu omutuufu eyabufuna. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Front zinjalo zizibayo mu China katinga mu China mu 1931 paka 1995 parties ezenjalo zasawo ne zegatta kasita wabaawo obutali bwenkanya obwali bukolebwa aba Japan mu ngeri bali bakulambira mu twalira bwe lya China. So naffe wano tuzze nga tugezaako okulaga ensi nti tuli wamu mukakasa nti tukuuma amazima n'okukuuma obwenkanya nga bugenda n'okulwanira ebisala by'emmaaso ebya Uganda. Tutudde wano eno ng'ensonga etutuuza wano eno si ya bibiina n'ensonga etutuuza wano ya bulumi olw'ekintu ekitandise okubeera nga kimeruka mu ggwanga ne mu Kawempe ekyokubeera nga obululu bubbibwa. Twakiraba nga kigezebwako mu by-election ya Kawempe North ne bakiremesa naye ate ku luno kyalabibwa nti abamu ne kuffe we twalondera mu bifo bye twalonderamu baatuwawa obululu 0 ate nga naffe we twalondedde. Empapula ezo ze mulaba si za muzannyo, ezo empapula zirimu private research akolebwa balooya baffe ne balooya ba chairman Nyanzi n'ataalinga era ne kiraga nti obutuufu obuwanguzi bwali bwa chairman ate nga mu butuufu ekyakolebwa abantu kino weebwa ekitiibwa choice y'abantu. Era mube mu kugamba okujjayo empapula okwesimbawo nali nsuubira okuvaayo nga nze muwanguzi naye twagenda okufundikira ku lunaku olw'okulonda nga lutuuse essaawa 11 nali maze otegeerani awangudde akalulu okusinziira ku ba agenti bange gye bali mu bitundu ebyenjawulo nga bambuulya obululu bwenfunye ne ba candidate bannanga abalala baali bafunye naye nkakasa nti Fred Nyanzi Centamu awangudde akalulu era agenda kutukiikirira ku kifo ky'obubaka bwa Kawempe South. Tugenda kugoberera amakubo amatuufu agatuweebwa ssemateeka naye engeri gye kiri nti n'abalangirira gwe balangirira bamulangirira nga bayise wabweru w'amateeka bwe banaaba batufosinze bannakawempe tusaba muveeyo tulwanirire obuwanguzi bwaffe. Buno obuwanguzi si bwa Fred Nyanzi Center wa National Unity Platform ng'omuntu kubanga si ye yeewa akalulu yalina kamu naye obululu okuwulira nga buli mu mutwalo gumu kakaaga bwe yafuna kitegeeza bannakawempe mmwe ye jasi yakulembera bukulembezi nammwe ne mukola ki ne mwegattako. Sijja kwogera bingi nnyo naye nga ntwala omukisa guno okubategeeza nti akasirikiryo kano ke mbadde mulaba ebadde research egenda mu maaso tubadde mu research era tumaze ogikonkuludinga. Empapula zino zonna ze mulaba research amaze okufunibwa ebituufu n'ebikyamu byonna tubirina ebyalangirirwa n'abo ababyenyigiramu bonna tubalina era tubasaba mutwegatteko ku guno omulimu gwe tutandise tulabe nga tugugusa twagala tutereeza ebyobufuzi bya Kawempe. Kirize ntwale omukisa guno okubeebaza omulimu gw'ettendo gwe mwakola okuvaayo wakati w'okuzoganyizibwa okungi ennyo okuli mu constituency nga badeployinza abantu abakyamu abayinga abatalina kigendererwa kya nsi yaabwe omuli ghetto structure abayaaye abantu abatafaayo abali reckless ne mulwana